Ssentebe w'abakinjaaji omujja ye Bosco Kiddu ng'ono agamba nti mwetegefu okolagana n'abantu okulaba nga bakyusa embeera y'abasuubuzi ssaako n'abakinjaaji. Naakolagana wamu ne bannalufula abakinjaaji wamu n'abakulembeze saavisi n'ezituusa mu bantu ndi musanyufu nti kyennaluubirira nti kituuseeko era bankomezaawo omukulembeze wange atabatiirira abalwanirira mu mbeera yonna. Kimanyiddwa nti mu butale nga buno gavumenti yateekawo ba market masters bayambeko mu kuddukanya obutale, kyokka abasuubuzi b'ebisolo bagamba nti bano babadde tebakoze bulungi mu katale kano. Embeera ya Lufula esangiddwa n'okusoomoozebwa kunene nnyo okuviira ddala pulezidenti yayisa issue ey'okwakasitinga abakulembeze tulonde obulala. Ebbanga lyonna Lufula ebadde n'okuyigirizibwa eri obukulembeze obujjanga bulondebwa wakati mu bucafu bwa Lufula, wakati mu kusala emisango, wakati mu mbeera yonna etali ya bukulembeze bwa kifo. Ekibadde kituluma wano enkya neggulo olw'abakulembeze bano bennyini tubadde tubazi kugenda ne baleeta omuyolero gw'abatasala nti abatamanyi bulumi mu mulimu guno ne babayingizaamu. Mulimu entalo nnyingi okuva ku bukulembeze obukibaddeko omukadde obaddewo era nga abasuubuzi baffe tebafuna saavisi. Abamu ku balondeddwa bategeeza nga bamaze okweteekateeka okulaba nga bakolera wamu n'ekitongole kya KCCA okutwala akatale mu maaso. Ate era nze mbadde enkola wadde nga mbadde sinnafuna nze mbadde neweobuyinza ng'omusuubuzi omukutufu ow'amaanyi n'enkola era mbasuubiza kati ate obakolera obulungi ennyo batongoza butongoza ze mbadde twaga tuteeka ekintu ky'okumutindo abantu nga batuwadde obwesige lwabe nitukola ekintu ekigenda okusanyusa bakama bafe abakoze eki abatutaddemu obwesige kuba kibadde kirudde ng'ekintu kiyunga obuyonjo n'okumanaginga finances abantu zetwekolamu ezamuno mu kabi olw'ensonga nti entalo eziriwo wakati wa gavumenti ne basajja balaba bwananyini bw'ekifo kino tezinnaggwa. Twasaba gavumenti eveeyo mu butongole ejje oba ekifo ekyeddize oba ekiwe nanyini kyo basajja balaba. Oneddwa ng'omuwanika sobola okwebaza abakozi bannawe ku neesiga kwasibwa ensawo ya ssente nja gikwata n'obwegendereza n'obuvumu nolya ntiisatiisa. Lugendo Crispo yakusakidde eggulu erino ku Bukedde TV.